Yes, nkwaniza akadde kano gowe na followinga fa ADTV gine nkwebaza ne gamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga kade fulufiga yo kubidde omulangiri ab'ebyokwerinda ono ng'agamba nti waliwo bamutiisadisa abagala okubanga bamumiza omusu nga nakwambi kutuusako maasawo bagita fa ADTV gy'oyo otya gowe na followinga naawe ya subscribinga n'onyiga kade jjukira emabegako awo agabadde gatambulatambula gabadde galaga nti fulufiga yagobeddwa ku Soti TV. Programu yabagibadde baweereza ku makya ey'okumakya ey'omusunsuzi ne musajja mukulu Senkubuge. Pastor Bujingo kiraga nti yagobye fulufiga olw'ensonga nti fulufiga abadde asose nnyo kubanga ayisaamu bakama ba Pastor Bujingo amaaso abali mu gavumenti ba minisita okutwaliza wamu akosa ne General Museveni. Fulufiga information etambula eraga nti agamba nti waliwo bamutiisatiisa bamuweereza message abagala okubanga bakola ki abagala okubanga bamutuusaako obulabe nti munaye kosa n'okwagala okumukuba amasasi. Ayongedde okubanga atya ayongedde okubanga akankana poliisi atina kubanga eyogera ku nsonga eno naye nga information bwete bwekola ki bwete bwetambulatambula ku mitimbagano egya social media. Pulogulaamu y'omusunsuzi manyinzi ndwawo okulaba Soti TV ndwawo okugira abaSoti TV naade njagala ntegeko ndabe omusunsuzi fulufiga abaddeko kuba abantu batandika okubanga babitambuza ku lunaku lwa Friday ekiro kabagamba nti yagobeddwa. Bajja konfaminga ndabe ku musunsuzi taliiko manyi UCC alabula Pastor Bujingo ne mugamba musajja mukulu tujja kujja kutwala gundi bagita transmitter dozo UCC bwegiyita transmitter bamugamba tujja kujja tugitwale tujja kugitwala ojja kutunga naffe jukira waba olina okuliirwa ati basobola okuwa kasasipe jukira kasasipe yebeekosa TV yo obwire sometimes ziba tebigi decoder TV okweri biba tebigikwatako DSTV biba tebigikwatako ebeekubala ennaku nti ebeekubala nti oli ku platform yaabwe Go TV ebeekubala StarTimes ebeekubala Zuku ebeekubala Nazaamu ziba zikubala okuleka Frito Air yeba tekubala ndowooza kuba yo TV esinga zekonako bwekoni naye ama-TV gonna akali ku decoder zetusasula gasasula decoder esente okubeera ku platform zaazo TV ebisesinga olusi contract weziggwako TV ezimu bazikutulako kakati StarTimes yebeekubala mukola contract gye baya myaka emeka 5 tukena kuwa obukadde bumeka wa 5 oba obukadde 10 mu mmeka obukadde 3 nekiggwa nibagamba nti ojja kubeerako emyaka 5 bumala omwaka mulamba nga TV yo teri kumpewo tebibakwatako kasa kibe kizibu nga tekiri ku bo nga sigamba nti bo ebakugjeku nga balina bebatereeza kibategeeza nti UCC bweba Soti TV gikutuddeko oba teri kumpewo bajja badikoda ziduba tebibakwata kuba bakubala era ennaku zimba mwate nti bakontrakiti ya myaka 5 baba bazibala era ogwo omwaka omulamba bati bajja gukusonyiwa za Pastor Bujingo abirowoozezaamu n'agamba owali fulufiga kwatamu ebyanguwa olwo fulufiga TV nyingi ezizenga zimugoba Pastor Bujingo ayinza okulowooza nti asoose okuba nga amukozesa munaye byemiko bitambulatambula fulufiga yokubidde omulanga gamba nti baagala kubanga bamunyiga bamugjawo poliisi munnaye ejja kwandooza emuwa obukuumi ku nsonga eno ajjuka ne Olaxis bamukuba amasasi agamuttirawo bamukuba bubi okwagala okumutta mukulu Bujingo yabagezako okwagala okumutta bageza kwagala okumukuba amasasi naye kwada basinga babibosabose nga bagamba nti ati byali bituufu kimanyi wajje byakoma poliisi ekyanoonya abatemu abali bagala okubanga basaanya obulamu bwa Pastor Rosias Bujingo poliisi ekyagatagata information kosa n'obujulizi obuwerako oluka nga ekwata abo abali bagala okubanga bamuta Pastor Bujingo jjuke emotoka baagimuddiza yali wali ku kitebe ky'Abambega ekivuli bamani bakola kibagimuddiza kakati munnange yo fulufiga naye ali mu kutyagamba nti bandyagala okumusaanyaawo n'okumumiza omusu Jiwe kiri ku fulufiga yalumba buli omu. N'okubako kuba amasasi akuba amasasi tosobola mumutegeera
yalumba buli omu, n'avuma oli, n'avuma Junior, n'avuma ba Jeno, n'avuma ba MP, n'avuma ababbi, yavuma buli omu, jukatusa kumanya nti ono omuntu alina emmundu oba talina. Gye bali abantu nga balina emmundu ng'agiyina ewaka naye nga tewali amanyi nti agiyina, alina kabasitoola ke, kati omunyiiza n'akutulisa. Iye eri abantu abamu nga y'okukutulisa okuba amasasi nga si kizibu kye. Mwegendereza abantu, lumba omuntu ng'omugenda tomanyi muntu mutima gw'alina. Ojja kulumba omuntu ng'olowooza nti comedian naye nga muntu wange ng'alina emmundu ewaka ajja kukwesogerera akutulise. Nga golowooza nti ovuma muyimbi anankola ki? Nvuma muyimbi anankola ki? Kumbe omuyimbi gw'ovuma alina kabasitoola, akusirikira akutereke, ate akusirikira n'akutereka n'omuvuma n'omuvaako ne biyitawo akabanga, n'akugwako kiyiifuyifu n'akutulisa n'akutta. Naye nga kintu kyali simple okusirikako. Fulufiga ekizibu kyalina tasirika, ye ataakinga buli muntu. Fula pasita Bugingo kyamuviddeko okubanga kola ki? Kyamuviddeko okubanga munnange ndowooza amugoba. Lwakuba simanyi pulogulaamu y'omususizo oba abaddeko olunaku olw'olwaleero. Jjukira ne mukulu Bugingo naye yenkola ye, ayagala nnyo okulumba buli omu. N'alumba bannabyabufuzi, n'alumba abayimbi, n'alumba bakomediani, n'alumba ab'amadiini, abakulu b'amadiini. Mwegerereza omuntu oyinza okulowooza mbu mukulu wa ddiini naye nga muna alina kapisito ke kabasitoola ng'akayina ewaka. Tosobola kumanya biri mu nnyumba ya muntu. Kati kirina ku pasita Bugingo tebananjawulo na fulufiga bo baagala nnyo okulaga nti nno boogera nnyo ekigenza ewala. Munaebyo ebyo kati wuyo Alajannye bagita faadiyo genyezi mugenda okubanga munfollowinga poliisi no zijja muwa obukuumi. Muna ensonga zizimu kwezi zitambula kade kano ge mawulire gati trending akade kano ku social media platforms eziwerako. Faadi TV Gifaadi UG News KBTV UG kosane KRTV Uganda now. Mbagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mulike nga temukomentinge, mweraba.